Bigenda bite okutema emiti okuliisiza ebisolo ku ttaka ekisusse okwokya empiira okulimira ku ttaka lyerimu emirundi emingi enkwata ya kasasiro embi ze zimu ku nsonga lwaki ettaka ensangi zino lyafuuka lya lunnyo nga terikyasobola kubaza mmere. Embeera eno eviiriddeko abalimi okwettanira ebigimusa eby'enjawulo kubanga we bitali ebimera tebiyinza kudda bulungi. Kyokka ekisinga okwennyamiza nti ebigimusa bino bya buwanana so nga n'ebisinga obungi tebituukana na mutindo okusinziira ku kwemulugunya okuzze kuva mu balimi. Okusinziira ku bbaluwa yawandiikibwa omukulembeze w'eggwanga eri Ssaabaminisita, omukulembeze yakinoganya bulungi ng'eggwanga bwe lifulumya ensimbi ezireyo mu bukadde bwa $300 okuyingiza ebigimusa nga zino zigula ebigimusa ttani 300 buli mwaka, kyagamba nti ssente zino mpitirivu nnyo ebitagambika. During the months of January to June 2023, the country imported 150 metric tons. Katogezaako kunogera ekizibu kino eddagala, gavumenti ya Uganda etadde omukono ku ndagaano ne kampuni ya Intracon Fertilizers Limited ekulirwa Adrian Ntigachika okuva mu ggwanga lya Burundi okuzimba ekkolero erigenda okuba nga lirisookedde ddala mu ggwanga okukola ebigimusa okuva mu busa. Mu bufunze bannayuganda tugenda funa ebigimusa nga bikolerwa wano mu Uganda ewaffe. Ekyo kyamaanyi nnyo era njagala okusiima President olw'okubanga alengerera wala naffe n'atuwa omulimu naffe ne tukola. Kitegeerekese nga musigansimbi ono bwe yaweereddwa edda ettaka eriwezaako eka 13 ekampiringisa mu disitulikiti ey'Empigi era ng'omulimu guno gusuubirwa okutandika akaseera konna okuva kati. Mwaka gumu n'ekitundu tujja kutandisa kusaalisa ebigimusa ate ne gavumenti yakugyebaza ne pulezidenti waffe kubanga agenda kuweereza ne bayita okuyamba ku balimi baweereza fertilizers zino ebigimusa bino. Ntagachika akakasizza nga bw'ali omwetegefu okukola omulimu guno ate ku ssente ezize anti ye azazimba amakolero ekikula kino mu mawanga okuli Burundi ne Tanzania. And I can assure you that what we have signed today, I will make it happen. Okusinza ku Lieutenant Colonel Fred Mwesije omubaka wa Uganda e Tanzania, ebigimusa bino tebigenda kuba bijingirire era abalimi bakwenyumiriza mu mulimu gwabwe okukirako nga bwe guli kati. Tujja kwongera emmere mu nsi muno kubanga tubadde tukozesa ettaka lino nga tetutina kye tuteekamu naye bwe tuteekamu ebigimusa kitegeera nti abalimi bonna bagenda kweyongera bebadde balima. Kyokka yateekerateekera minisitule y'ebyobulimi Major General eyawummula David Kasula agamba nti newankubadde ekkolero ly'ebigimusa ligenda kutandika tekitegeeza nti ebizibu byonna ebireeta amakungula amabi bigonjoddwa nga nabwe kityo bannayuganda balina okusigala ku mulamwa ogw'ennima ennungi ate ey'omulembe. We require to de-risk water by having irrigation. Number 3, because of other issues like climate change and others, we need to ensure that we till our land, we prepare our land as quickly as possible. In other words, mechanization. We need to have mechanization. Number 4, we need appropriate genetics, good seed and stock. Onesimus Masiko akulira ekibiina ekitaba abalimi b'amajaani ki Uganda Tea Outgrowers Association agamba nti enteekateeka eno yagenda kuweewula ku balimi naddala nga babaza ebimera eby'enjawulo ebivaamu ensimbi n'emmere. National organic fertilizer and inorganic components. Tea industry in Uganda consumes a lot of fertilizer. We are among the highest consumers of fertilizers in Uganda. We have been importing all our fertilizers from overseas. And this is a very big opportunity to have fertilizer manufactured here so that we can have our farmers accessing fertilizers not only faster when you place an order, but also at affordable prices. Kitegeerekese nti ekkolero lino lyakuwa emmenta obukadde bwa $800 okulizimba wabula eky'omukisa omulungi ssente zino musigansimbi yennyini yagenda okuzeeteramu olwo nno gavumenti emuyambeko buyambi. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.